Pallaso ne Spice Diana beeguddeko mu katambi. Laba engeri gye babadde boogerako ku nsonga y'olubuto olwa Spice Diana esayidi eno. Ate nga Lema Namakula munange e London kye yeekola kikabuka esayidi eno kiri mu kutambulira ddala bulungi nnyo. Ngenda kusaba vidiyo gimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga. Era nga ngenda kubeera nga nkutandisizaawo ne Lema Namakula munange kyaliko eno esayidi eno e London kikabuka, era nga gwe ntandise naye ate maasawo njije n'omuyimbi Spice Diana, era nga kyekinzeko ku mukyala Lema Namakula munange e London kye yeekola. Era wali atulaza akatambi wali ng'ali mu kusomako ku magazini eruuyi awo nga bw'olaba awo, ate ng'esayidi eno ebifaananyi nga abikyusa wapozi nga wadde eno wadde eri muganda wange, era nga bw'olaba, era nga yeekubisizzako ne ku bifaananyi ku bibumbe by'aba celebrities ab'enjawulo esayidi awo, era nga bw'olaba awo kibadde kitambwira ddala. Ndabyekoko awo ne ku gundi omuzanyi wa firimu naye ekibumbe yeekubisizzaako ndowooza olengera bulungi ekifaananyi ekyo, kw'ossa ate n'ebirala, era nga bw'olaba munnange mu katambi bupozi ebifaananyi ebyo nabyo bitwedingidde ddala. Ate wali munnange ate ku mukutu ogwa Instagram kw'ossa ate n'aka katambi nako katwedingidde ddala, omubaddemuko ate n'ebibumbe by'aba celebrities ate ab'enjawulo esayidi eyo. Kati awo kankugyewoko nkutegeezeko nti no Pallaso munnange, Pallaso bajookinzemuko ne mwana muwala omuyimbi wali Spice Diana beeguddeko mu katambi. Spice Diana ali mu kugamba Pallaso nti ndi lubuto osaaga ggwe luuluno kandukulake. Pallaso awakana agamba oli muto limba naawe ebiki, naye yonna ate gye biggweredde nga munnange Pallaso ng'amugamba naye bannange otuyiwamu ddi kibebi esayidi eno, naye nga kibadde kitambulira ddala bulungi nnyo. Leka nkuweko katambi kano ate mmale nkomewo. Ogambye otya? Spice angambye olubuto lugeza agenda zaala next month. Nagamba mbu nno eno mmere. Eyo si lubuto, eryo sala. Akopi okubya nnyo. Eryo sala. Wamma mulengere. Olaba. That's not a baby bump. What is this? That's a foot bump. Akopi okubya nnyo. Eno food bump. Singa ettama ekutte linagejja kola mata. Ettama liryo. Ettama liryo liraga teri yalikutte. Ne tujja kukwatirayo era. You can survive us sometime but not all the time. Ogaye nga ndi fote nja kunoonya. Ojja ogambika mzee yako. Nkewulira. Tugana spicy. Nga watweragako wano. Myaka na mwetano. Ngenda mwatano kiddala kyo kyafira. And life starts at 45. And for men? You at 45. Me? They at 45 hour. Namaze okwetereza nzija nkugamba spice. What is it? You have seen it all. You have just haven't seen me. Come to my office. Yeah. Guys, come to my office. Pretty. Gwe, negwe. Nzate okumanya oli kawala kalungi. N'okusibako obusibi naawe olunaku lumu mpulira nga nze nansanyala. Ode mpulira nga nze nansanyala. Yo! Akolo n'ensonga ejogerako ki? Wali amakulu totekazi. Ng'oli muto. Waliwo amasanyalaze wakati awo. Naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde, ngenda kusaba vidiyo gimpe like obeera katonda aba kusubscribinga okikolerera ddala bulungi nnyo. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso yo katono nnyo bwe kiti.